Bw'abadde ayanjula enteekateeka eno wali e Lugogo, omwogezi wa bannalotale Jiko Dennis ategeezezza nga bakizudde nti bannayuganda abasinga baweddemu essuubi olw'ekirwadde kya Kkookolo ekyongera okwegirisa buli lukya. Jiko agamba nti singa abakwatira wamu nga bannayuganda naddala nga beenyigira mu nteekateeka nga zino olwo banaasobola okulinnya ku nfeete ekirwadde kino. Obulamu kintu kikulu kubanga abantu baffe bangi babeera balwadde nga tebasobola kukola, abantu babeera balwadde, ekonomi tekula, eggwanga lisobola kukula nga abantu balwadde. Abantu bamala ssente nnyingi nnyo nga bajjanjabibwa. Naye ate ekikulu nti bw'olwala kansa leero mu Uganda obanga agamba nti ogenda kufa. Okusinziira ku Jiko, beetaaga obukadde bwa $Amerika obuwera ddala 4 mu za Uganda bwe $13,000 mu obukadde 46 okugula ekyuma ekikebera kansa mu ddwaliro ly'e Nsambya. Omwaka guno tugenda kubanga tudduka okugula ekyuma ekijjanjaba kansa. Ekyuma kino kigenda kuteekebwa mu ddwaliro e Nsambya. Ffe aba Rotary twazimbayo dda ward wamu ne Centenary Bank, bagiyita Rotary Centenary Bank Center. Olede weeri ejjanjaba abantu naye yeetaaga ebyuma eby'omulembe ebisobola okujjanjaba abaana. So n'olwekyo tugenda kugula ekyuma ekijjanjaba kansa. Ekyuma kino kye kimu bisinga okuba eby'omulembe mu nsi yonna kubanga kyo bwe kiba kijjanjaba tekiina ate bulwadde bulala bwe kikuleetera oba bunafu bulala bwe kikuleetera. Emisinde gino egy'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi guno ku kisaawe e Kololo gya kusimbula omulangira David Wasajja ng'abaddusi bakudduka emitazi 10, 5 na 20. Mu lukiiko lwe lumu bannamawulire abasakaga ebyemizannyo nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya WUSPA bassizza Kimunga Nkuyege ne balonda ttiimu y'eggwanga ey'okubaka ey'abali wansi w'emyaka 21 okubeera omuzannyi w'omwezi ogwa Julayi nga bavuganyizza ne ttiimu y'eggwanga eya Rugby olw'okuwangula Zimbabwe Mwayo ssaako n'omuddusi w'emisinde Jacob Kiplimo eyawangula emisinde gy'emitaazi 1,000 mu ggwanga lya Poland. Ku lwa Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.